Sunna. Nyongera okutegeeza mbu muganda wange Ekarim Fashions asangibwa ku Nabukera Plaza level 2 shop number H50 A16 musajja wa tabo nyera nsaba Allah mumalire ne sula moto emachinde mu junction ya Salama Road naye nsaba Allah mumalire. Nyongera okwebaza Mungu ekyamagero kye yankoledde channel ne komawo alhamdulillah. Tumusabidde banga paka esala wazanukudde. Nebaza Mungu olwokukomyawo channel. Nebaza DJ Jacob omutuuze okumbeererawo nga nina views 3. Nogamba alhamdulillah nja kuba naawe nga nina views 3. Nsaba Allah akumalire basi ebyetaago byo. Soko buze ku bantu kye. Balamusiza ku banyabo ne basibuka nsonti muri bulungi amanje bampita kugizwe Jacob agakola ensimbi DJ Jacob omutuuze nga mpangalira bunamwaya. Campaign naziro nchinze. Mentekawo kirabo. Buli omanyi obera mbunamwaya. Ngoli ku social media kuno. Genda kulanda about yezana okole challenge ya billboard yango yimiriddawo. Airtime ujja musanga ku simu yotekako ne simu aton tagging ku TikTok. On tagging manya airtime ujja mufuna mutwala mutwalo buli akola challenge. Nensoko okwebaza. Okubeerawo mu mbeera ey'emyezi 11. Emyezi 11. Babagamba muno mukabiye muno ddala. Ate bise bisinga obungi abantu bagala nnyo omuntu alina numbers. Nenze sinze bintu bwendi. Nze ndi muntu atunulira ebintu bingi nnyo nga ngenda kula n'omuntu. Kyovanze mulamu bwana nasalawo okubeera ku channel z'abantu basatu oba bana. Sisukkaawo. Kitegeera. So basically numbers size ntunulira nnyo ntunulira mwoyo gwa muntu gwendi naye aliriyo bataliriyo muntu ataliriyo sitya kukwesembe kyova bagamba nina empisa embi ndi wambwa nematira nina omutima ogubi saagaliza bla bla naye nga njagaliza ate nga nina omutima omulungi ndi wambwa kwoli omuntu andeseko embwa nina omutima omubi kwoli omuntu andeseko omutima omubi nina omutima omulungi kuba omuntu alina omutima omulungi bwe nkutega nti oli wambwa kapish nga nkulaga nti nange ndi wambwa nina ekibuli. Nina ekibuuzo kye njagala okukubuuza. Ekibuuzo kino kati tukijje muno sinza akikubuuza. Wabula omuntu akusanze eyo n'akubuuza ekibuuzo kino. Jacob Masembo omuwa content ne views ngalina ntono lwaki olemezzaamu baide bakimbuuza n'okimbuuza anchovola ng'embuuzo kati tubalaye muno sinza akikubuuza. Omuntu yakimbuuza munamawulire yaŋŋamba nzo nsobera nakuyita ku channel yange eriko abantu abangi abakulaba n'ogaana naye nkulaba oli ku channel y'omuntu alina views 12. Namugamba kintu kimu kyokka nti omuntu gw'ogamba alina views 12 nze muwuliramu emirembe. Saagala kukola kutuula na muntu ku seti nga sijja kuwulira mu mirembe ng'oli okozeko ekintu ekibi nga nina okupretendinga nkole naawe. Mwe mulimu abantu abamu nga akyaza abantu ne bakuvuma ate nayagala ate naawe ojampinga mu lutalo okitegeera. Kati nze ndi muntu nga tunaa kunkyaza nsooka ne ngamba kati omuntu ne yali ankozeeko ki yali alina ekintu kyeyali ankozeeko yali anjogeddeko oba wali onjogeddeko beera mu life yo nange mbeere mu life yange sina kyenkugattako na tolina kyongattako the best way. Kati omuntu ena ambuuza kimanyi kyobeera ku channel eriko views nti nomugamba kintu kimu kyokka kyokka it's not about views, it's about the person you're working with. Oli comfortable naye akola ebyosuya nti ebyongerako ku nsi. Mulimu omuntu ajja nakola interview naawe n'akatinga mu byonna byatayagala n'aleka mu byayagala. Okitegeera mujje bali abalina zi channels ajja n'akatinga n'ateka mu byayagala byebimusanyusa ate n'akwata n'ebifaananyi n'atekamu ebifaananyi by'abantu oluusi bw'otoyogeddeeko n'akulyetinga olutalo ne lubeerawo awo. So nze muntu atunye buntu butono nnyo sifa ku views za muntu kuba naye nali nkedde kuma channel nzigulawo channel nga tekuliko muntu agiriko nitani kugizimba mpola mpola. Ate n'omwana tebagizimba mu lunaku lumu n'ennyumba tebagizimbira mu lunaku lumu n'omwana takulira mu lunaku lumu. Omwana atwala process ate mwana akwatwala process ye mwana atuuka eyo gy'alaga kati channel y'okugitwala kyannuma ng'omuntu but end of the day nemanyi nti oyisanga waliwo ensonga yaki Katonda akukkiriza because gy'oku mu kubeera ne views ennyingi abantu n'ofuna award ya YouTube elements ebiddirako awo bingi nnyo by'otandika okukola
kyova abantu batandika okuyetinga bisitole ebitategereka nava ku mulamu gwandi badde guyamba eggwanga nava ku mulamu gutandika okukyaza abantu abalumba bannaabwe nobuuza kati omuntu asajja ono yannumbye nali mukuziiko sina sikwogerako sikola era nagamba gundi ono ani ono owa Sanyuka TV Makona ase Makona Brian ono producer Badiro ase Badiro Kafuko nemuga Kafuko sinenya bantu bavuma NBS because abavuma NBS lwaleero mwe babakola mwenyinyinyi mwaba platform bafuna obuvumu kati kaba bavume nemugana kwa platform abantu bamuso controllinga mwe mulimu omuntu go so controllinga ngenda kulumba Jacob Ono mulumbera ki noga akanchira kamwesonyo kamuma omuntu ena tenaka obuntu jukira faba media pass mulimu omuntu nga tabanko mu media ngaze just because of vibe oli amu cyabadde channel kati wado nekachereka ngena tanzo kulaba kata nikabulungi nisibona tanzo kulaba kavuma kati kana kavuka sima kairi kaleta engombe Jaden natunde video ninga nayo uno mwana natukana tena agano omulimu gwa kati sigwakola teguliko anybody can become nikunyo kama Katonda nokwata omuntu n'omukyaza n'avuma omuntu amire eddagala negamba kama Katonda eryo kanga netonya naye ebintu bya Katonda bizibu gyokoma okuvuma munno nti mulwadde wa siriimu naye Katonda abukuwa n'obuwulira zona omuntu yanvuma nga ndi ne mulwadde wa siriimu nga mukazi gwakaana Jacob oyo mulwadde wa siriimu nenga na musajja namanyi ngeri kiwulikamu nso okubera mutima omubi ngonda zo mutima omubi ate okubera mutima omulungi ngonda zo kwa ate ekintu kisitakozeko bulamu bwa yali akebera ate yali yankebera buli mukazi wako omanyi n'ekintu kimu nina nnyo favor mu bakazi abakazi banjagala nnyo kati kyasangibwa olinga akwana naye we yakwana omukazi ate ng'omukazi amanyi nali mwagaddeko namugamba gonkola postinga Jacob oyo mulwadde wa siriimu nagera neyekebeza omuwala nga mulamu najanga omanyi kyalo nakwana naye ngamba tuli mulwadde wa siriimu kati abakusanga bire ebiseera byaffe bire ebyedda nti omuntu wagaa nti oli mulwadde wa siriimu mpangira alina siriimu naye namumusiga namuwulira ebiseera byaffe bire ebyedda omuntu atalowooza akola revenge so muganda wange ndekyasiga okuleeta ku channel yo sigamba nti no views nti olina abantu bagoberera bangi tikubeera liyo omuntu aliribabeera liyo ajjukira ekintu okujjukira kintu kikulu nnyo nobanga okola otya omuntu era akedde okumakya nakuyamba kyova nze mu ntalo yanzange wemba nnumba Kenzo nga Kenzo yanyamba naye yankola obubi ABCD yemuyimbi yalasookedde kumakya okumpaako omutwalo gwa $1 netekijjaawo ebintu bye yankozeeko ekibi okitegeera. That is it. Life is going on way. Ne walabye love omukazi gyamulaze ku video shoot. Muntu funa akwagala byonna bijja kutereera. Ali so blessed afuna nkomukazi atamwagala. From day one. Muntu okay. Omanyi bw'okwata ekitonde ekikazi. Ekitonde ekikazi kino ki owninga. Ekitonde ekikazi ekyo kirina amaanyi aga destroyinga gwe oba buta destroyinga. Kati president wa Nigi nafunye nnyo omukisa nti buli mukazi ne gw'ayagaddeko abadde amwagala ebyaddala. Kitegeera. N'ekibuzo kiri nti ye aba abaagala. Kitegeera. Nti okwagala n'okwagalibwa bintu bya njawulo. Omusajja okwagala. Naawe nga gwe omukazi gw'ayagala omusajja ebintu ebyanjawulo. Nti omusajja wabanga akwagala amaking sure nti talina kintu kikeera kumakya kukaabya amaziga ng'omukazi aprotectinga nnyo obutalaba buziina bwe okujjako nga gwe obwezuulidde n'abanga yeebase n'odda mu ssimu ye n'abanga yeebase n'omuteekako abantu n'oteeka okitegeera n'oteeka okunoonyereza obuntu obukuleetera okuba nga okyawa omusajja gw'oyagala naye omusajja akwagala aprotectinga nnyo obutalaba nsobiizi era otuuka ekiseera omusajja natandika okulaga ensobi ze simu z'abakazi azikwatira awo omuwala simanyi yayagadde gundi negundi nga takyabikkako manyi yakoowa akubisa bikola oveewo so abadde blessed nti mu bulamu bwe bwonna okuva yajoininga music industry okuva ku luyimbo lwafuna oluyimbo lwasookera ddala
lwaita ya nimba alima beautiful manyi tomumanyi bemu ku bakazi abakyasinze okubeera nga bali battabu nnyo mu industry ya Uganda yaliko mukazi we ate nga amwagala videos ze zasinga obungi yazikwatanga wego baita alima beautiful yali mukazi mulungi nga munyarwanda mulungi ye mukazi bwe n'akasooka okulaba yali amwagalira ebyeddala ate nga alina ssente so gwe wakamulaba kati oyo azina because zijjidde mu kitiibwa oli yali azina nga talina kitiibwa kyalina nga tali mu parliament muganda wange video edo ngigikwata ngomanyi kyetagisa akasente so abadde so blessed nti abakazi badde bamwagala ebyadda nga badde bamwagala love wagireyo ku video shoot nagirayo naye era si gwe gusoose tokolaki omuntu okkirizaako kyeya kkirizaako mbu omusajja bamulaga love ate kati obuzibu bwamwe mumulabye kati ng'afuuse sita naye kati fe tumumanyi okuva dda whereby si nsobi mu bulamu bwe abadde so blessed president wa Nigeria nti buli mukazi yina gwayagadde abadde amwagala mulimu abakazi botamanyi omanyirema bomanyi abo mulimu botamanyi nga baaliwo nga tenakufuuka wakabi kati bano bwaliwo because wakabi ni waliwo bali abataali nga tenakufuuka wakabi gwalima beautiful omumanyi tomuwuliranga nako naye mu ku bakazi abali mu industry ya Uganda muno nga balina ssente ebyaddala era ne video ze zasookera ddala yazikwata yazisasulanga oyalima beautiful esaazi nali Rwanda amanyi okujja n'addayo yafumbirwa kati omukazi era ayagala musuuza oyo omukazi yali wa tabbu bangi naye kujja sinkuwaddeko omu so tolugamba nti obujasibu laavu ng'omuntu alina waali tosobola kutegeera muntu akwagala ng'oli mu bulamu bulungi yali atya mu kasente alima beautiful yalina ssente nnyo ate nga yalina ssente gwe kyomanyi alina ssente nono alina kati ono alina because alina office gyalimu oli tiyalina office talimu nebyafuzi yali mukazi yekolera business nga ayagala omusajja we ate ng'omusajja gwayagala talina linnya by then ng'erinnya lizimbibwa mu bakazi njoga nti eyamwagaddeko nga nti omukazi amwagala guvanga omukazi asobola okukwata milioni 10 ezedda n'azikuteekamu tebyali byangu n'okukwata video bakimexp abo okukwatira video bibali abebbeeyi babadi bibali ebebbeeyi ono asanze binyirize naye si kibi buli muntu alina okwagalibwako ate oli taata wa mwana we alina ekirala nti alina okulaga ensi nti kati kubanga naye amubeererawo bayirawe musuuzi amanyi okugenda mu bintu bye mu projects zakola baba agenda mu kalulu amanyi ajja genda amuyigira akalulu so kati ebintu byali scratch my back 50-50 ye musajja alina kyateeka ku mmeeza n'omukazi alina kyateeka ku mmeeza but ani asinga okutikako ennyo ani asinga okufiirwa ku bombiriri kyo kibuzo kinyaga okubuuza gwe minamawulire Kenzo yasinga okufiirwa omukazi yasinga okufiirwa kati Kenzo asookera ku makya omanyi past relationships zeziraga nti no oli musajja alina ekyokufiirwa omukazi waba talina past relationship ye okitegeera n'akuzaalamu omwana n'omukyawa ani afiirwidde olwo omukazi asinga okufiirwa okitegeera kyova olaba mu bulamu bw'ensi omusajja asinga n'okunyumirwa nnyo sex okusinga omukazi omusajja yasinga okunyumirwa sex okusinga omukazi mu kuteekateeka ensi Katonda yatonda omukazi nga waluzinga virginity agizinga mbulumi nga nabo batonda obulamu aleeta obulamu ku nsi abuleetya mbulumi naye omusajja abeera mu kaseerezi kakeereere yasinga okunyumirwa kasita amala eddakiika ze 23 oba essaawa ku mubiri gw'omukazi ebisigadde biba bya mukazi omukazi waazaala omwana n'omukyawa tomanyi kintu ekisinga kuluma mukazi kukuza mwana ng'ali yekka tomanyi kintu kisinga kuluma mukazi kuyingira relationship mpya ng'alina omugugu gw'omwana gw'omusajja omulala kyekitegeeza ayingidde mu relationship ye n'abasajja aba ono gwazaddemu omwana tajja mumuvaako obulamu bwe bwonna n'ono agenda muzaalamu omwana ate waatuuka musajja nga musirusiru ajja mugamba omwana omuze ewa kitaawe okujja ng'omusajja mugezi ng'asobola okwagala n'ebizibu ebyo byonna
So mu relationship omukazi asinga okufiirwa, mu bulamu omusajja asinga okunyumirwa. Babeera n'ennaku ez'okugenda mu nsonga, babeera mu bulumi. Bw'osanga omusajja omuyabayaba kale ate mu ekitabo kyammwe ekitukuvu ekigambira nti bw'obanga omukazi wagenze mu gundi eyo tomusumbu wagenda ku namba 2 oba namba 3 oba namba 4 otegeera kikulaga nti n'ekitabo ekitukuvu kya Quran kyaleeta obulamu bw'omusajja okubeera nga buli ki. Naye ate mulimu abasajja yagamba tobinyumiza nabeera ku mukazi w'omu ngamba tobinyumiza oba ogenzeemu naye gye bali oba ogenzeemu nze nga n'omukazi yakimanyiira nze n'omukazi sijja ku inbox yange nanga Jacob njagala kunnyamba bba wange andi emabega ne maaso nimpulya kinkikooye kyatandika ng'omuze gw'okusaaga kati gwafukira ddala muze ate bba mumanyifu nze mpulya obufumbo abantu babwegomba nempulya buntami. So buli muntu ali mu relationship alina ennaku gy'ayitamu naye omuntu alina ekyokufiirwa ennyo ye mukazi. Omukazi alina ekyokufiirwa.